Abatuuze ab'enjawulo mu bitundu by'ebbunga sibamativu nengeri gavumenti gye yagabyemu nsimbi eri abawejjera abali mu kitundu kyabwe nga bano bagamba nti enteekateeka eno yalimu emivuyo ng'abaawandiisibwa eyali ssentebe w'ekitundu kino owa NRM eyavaako bo basobodde okufuna ensimbi zino ate bo abaawandiisibwa ssentebe aliko kati omujja ow'ekibiina kya DP mpaawo yafunye kantu kuva eri gavumenti. Aba NRM bo bafunye omukisa ne bajja bawandiisibwa eyaliko chairman Mwami Luyimbazi ye najja abawandiika bokka aba NRM ate ne bafuna omukisa ogwokubiri nti nze olw'okubeera nti najja lwa abantu bonna nga sajja kusosola maddiini yadde ebibiina nze bonna ke tuba tufunye okuva mu gavumenti era tukagabana kyenkanyi nga n'omukulembeze waffe yavaako ng'era naye mugabanyizaako kwebyo biba bivudde mu gavumenti naye ogwo omukisa ye tagugaba eri abalala nti kizuuse nti abantu ye yawandiika balabika okuba nti bo bakoze eki bo bafunye. Sinawulirayo muntu wa pati endala yenna yafunye okujjako abo bokka byakola kibe yawandiika. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe omulonde Kakoza Ben batutegeezezza nga mu kitundu kyabwe enteekateeka eno we yataataaganyizibwa eyali ssentebe nga kati yaggyibwa mu buyinza amanyikiddwa nga Mwami Luyimbazi ng'onaakolanga omuwandiisi ow'enkalakkalira ku ggombolola e Makindye. Nti kaakati yasinze okuttattana obukulembeze bwa wano mu Bbunga Trading Center yateekamu ebyobufuzi eby'okumukuba akalulu kakati agenda atambuza olugambo. Kakoza alumiriza Mwami Luyimbazi okozesa obukujjukujju okwagala okumuwambako ekifo kye era nga be yawandiisa bokka be baganyuddwa mu nteekateeka ya gavumenti wabula nga bo chairman be yawandiisa mpaawo yafunye ensimbi zino. From here I didn't get money. My name is Emma. I stay in Lower Mawanga Munyonyo. I have registered from Makena, but I didn't see the money. Mu kwogerako n'abamu ku bafunye ensimbi zino abasangiddwa ku bbala nga baakedde kwewaamu batukakasizza nga we baawandiikibwa chairman yavaako Mwami Luyimbazi so ng'ate mu nteekateeka eno yali takkirizibwa gyenyigiramu. Madam Prime Minister ne gavumenti okutwalizaamu wadde era ffe tuli ba musolo ssente wadde ziba zaffe naye era okutuweereza obwo buyambi ffe abalinga ba vulnerable tweyanzizza nnyo era tweyanze ddala. Ssente nazifunye saa 6 ne dakiika 2. I appreciate the money I've received. It has helped me and also other family members plus friends. Wabula bano balabiddwako nga batamidde nga kossa n'okwogera ebitakwatagana era tutegeezeddwa nga we basuze mu kirabo ky'omwenge nga beenywera oluvannyuma lw'okufuna ensimbi za gavumenti. Chairman kakati muzeeyi onuguni kakati asula kakati. Ate bo abamu ku bafunye ensimbi za gavumenti mu bitundu bya Katogo zone ekisangibwa Eggaba balaze okusima kwabwe wabula ne basaba Prime Minister okusobola okulowooza ku bannaabwe abataaganyuddwa mu nteekateeka eno nga be bamu ku abo abayogerwako abateekeddwa zifuna. Yanze neebaza neyanzeege n'abalala batafunye basobola okuba nga babawa kubanga nabo bali mu buzibu. Ssemujju Moses ng'ono omuvuzi wa bodaboda mu bitundu by'omu Katogo atutegeezezza nga akasente konna we yakafunye we yakamalidde mu kusasula amabanja ge yali yeewoledda okusobola okubeezaawo famire. Akafunye olunaku lw'eggulo nisasula amabanja ne kanzigwako. Mubiru Hamidu ng'ono ye defense wa Katogo zone atutegeezezza nga abantu abasinga obungi mu kitundu kye we baaganyuddwa mu nteekateeka eno nga bw'atunnyonnyola. Era nsanyukirako bannanga abasoose okufuna ku budduukirizi bwa gavumenti. Ng'ebula olunaku lumu lwokka enteekateeka ya gavumenti ey'okugaba ensimbi okukomekkerezebwa bo abamu ku batuuze abafunye ssente zino mu bitundu by'ebbunga olunaku lw'eggulo basuze mu kucacanca wamu na kunywa mwenge oluvannyuma lw'okufuna ensimbi zino so ng'ate minisita yavaayo n'alambika ng'ensimbi zino we zirina okukozesebwa obulungi okuyambako abantu beewako okufuna ekyokulya. Doreen Josephine Nachiwala, STV Select ey'enjawulo.